oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Okay, nkwaniriza nnyo ate mpozi ku Bokati TV wala kwera mpozi ngate otuviewinga otulaba bulungi nnyo yonna gy'osinzira abali mu diaspora ku byeye ebyenjawulo atubagamba mugende maaso n'okubeera mpozi ngate mutulaba olw'ensonga wano amawulire gasibuka ne gabeera nga gakutuukako eyo. Mbuuza ku bwenna mwenna batufollowinga nnyo bakasitoma baffe babalabi baffe ab'Olulango, Linda Agata, tulinayo mpozi Alhusina Saleh, ne tubeerayo ne Esther Nachimerwa, ne tubeerayo mpozi ate ne Shamina Nampina, ate gattako mpozi Andereya Abagumu ogamba otya, Baligeya Hawa nkubuuzaako n'abalala mwenna. Olunaku olwaleero Kyagulanyi abadde alina okubeera mpozi ng'ate akuba olukuŋŋaana lwe mu bizinga by'e Kalangala, era nga mpozi zibadde zitandika leero kampeyini ze, wabula kuva ku makya azze mpozi ng'ate ataaganyizibwa abakuumaddembe. Bw'atyo byatandikidde wano mpozi Nakiwogo Ntebe bwe yabadde alinnya ekidyeri mpozi ekisimbuka waawo nga kidde e Bukakata, yakirinnye naye era nga mpozi amagye gabadde gayiriddwa mangi nnyo. Ovuwiki gakutteko n'abaana abamu nga batandika olugendo lwabwe, batuuse e Bukakata n'asalawo mpozi akozese amaato ge ag'obwannannyini. Naye ate jjukira abadde ne ttiimu nnene ey'abamawulire, abaana ba NUP n'abalala. Kati awo we bakwatidde ng'ate balinnya baswikinga badde ku kidyeri kiri ekirala, kuba kino ekibajja Nakiwogo kibatutte Bukakata. Batuuse Bukakata ne baswikinga badde ku kiri ekirala, awo we bakwatidde. Kati Kyagulanyi afuna essimu nti muzeeyi batukutte, akyusa obwato bwe buno obwannannyini abugamba mukole eki, tuddeyo tunone abaana. Bwe batyo asobodde okufunako ku baana abamu ne boolekera e Kalangala. Bagenze okutuuka ku landing site ng'era olwedde baabalinze dda. Bwe batyo abo batandise okubeera mpozi ng'ate bakwata omu ku omu, babaggyako amasimu gaabwe, babaggyako buli kimu. Bwe batyo bwe bamaze okukwata ababodegaali ba Edi Mutwe n'abalala ne bannamawulire abamu aba media zino endalala abatabadde na kaadi zino za nga bw'olaba nti za NTV, kati bano bayita ba blogger abakolera zino zi Ghetto TV Map Media, abo batyo nabeera mpozi ng'ate bakwatibwa. Bwe bakwatiddwa batwaliddwa ebadde tennamanyibwa. Oluvannyuma Honorable Kyagulanyi naye akwatiddwa n'atwalibwa ku nnyonyi helikopita eyo, naye yabadde yagenzeeyo ku makya ng'emulindiridde. Era bw'atyo atereddwa mu kamotoka buno, obumotoka buno obumanyi obwa poliisi obwo. Bwe bamutadde ne bamuvuga paka ku kisaawe wabadde helikopita. Kakati nno munnamawulire abadde akyabalemeddeko ennyo wa TV emanyiddwa nga BBS Refina, omukyala Carlton Scovia yakubye ekifaananyi n'akiteeka ku mutimbagano gwe. Ndowooza abasajja bano badde nga bamonitalinga bulungi nnyo, era okukakkana nga bamukutte abuuziddwa ebibuuzo bingi nnyo, era katubateereyo eddoboozi lye muliwulire nga yennyonnyolako. Naye tugenze okubeera nga tukola eggulire lino ng'akyali mu kasitode ya poliisi akyatelekeddwa. Honorable Kyagulanyi tetunnamanya ye waatwaliddwa oba akomezebwawo Kampala oba nedda. Katusooke tubawe eddoboozi ya Scovia. Obudde tugoberera Candidate Kyagulanyi bwe bamaze okumukwata ne bamuleeta wano ku kisaawe ekisomero n'ekyopanga weeri. Kakati poliisi esoserera n'amawulire ne bakubamu kakebe kati ya gaasi. Kati baze bahandipikingamu omu ku omu nga banoonya essimu zistreaminga nga balowooza nti nno batuli ba blogger. So kakati bwe bankutte ne bambuuza oli munnamawulire oba kadi eriwa, ne mbalaga kadi yange. Ne bambuuza lwaki ostreaminga, bagamba si streaminga. Ne mbanyonyola nti nkola mulimu gwange, ne bansaba kadi ya office. Bannange abadde bali emabega ne bagindeetera ne bakakasa nti ddala ndi munnamawulire. Kasaawa zino nina kiddako. Tukyali wano eno ewali Chopper ne vaani omuli Kyagulanyi gwe tugoberera. Kyagulanyi tebanamuteeka mu Chopper, ali mu kavaani ka poliisi. Tetunaba kutegeera alimu naani, naye nga akyali wano ku vaani. Gwe wekka gwe bakutte oba oli abamawulire abalala bakutte? Munnamawulire wa Daily Monitor Derek Wandera naye bamukutte. Oli naye asobola okwogera? Tasobola. Embeera ejali tasobola. Otyo kati nno wano we wali ekinyusi okwosa jjo bannamawulire babadde bagenze mu lukuŋŋaana lw'abamawulire lwabadde luyitiddwa aba UPDF nga bagenda kwogera ku lunaku lwabwe olwa Talesita olubeerawo buli January. Naye abannamawulire bano ne badimandinga nnyo ekyokubeera mpozi nga abantu bakumadde basooke babeetondere olw'okuba kubanga emiggo n'okubeera nga basibibwa nga tebalina kibakoze. Era babaddewo akasambatuko kabadde kangi nnyo
okwakananga omukulu yete yetonze yavuze motoka ina agenda ne wasigalawo omukyala byekwasa ayogerera amagye n'agamba tubali tugenda kituukako ekyo lelele n'ayogera bingi naye abantu tebamuwuliriza ne batambula ne bagenda naye kakati wetutunulira emitimbagano ajabuule mpozi yabadde akumye eyabakumye mu banne eya spearheadings ekintu agamba nti atandise okubeera nga atiisibwa akubibwa amasimu ag'enjawulo n'ebirala kakati bwebanga okyalina kiri ate noyongerako ekirala n'okwata bannamawulire abalala awo era sitiru mba sikutegeera gwe kikyobeera oliko kyoba okola kuba oba osazeewo nti oyagala olungiye erinnya lyammwe ate noddamu n'okwata bannamawulire balala era sitiru oyongera kuddugaza linnya lyammwe ekyokubiri munnamawulire nga munnamawulire akola era akavalinga ekyo ekibaddewo olwedde Kyagulanyi mumukutte mumutadde mu kamotoka mumuvuze paka ku nnyonyi mwagala akiripootinga atya ndi Kyagulanyi bamukutte ne bamuteeka ku lyato oba Kyagulanyi asambye omupiira mumwagala akiripootinga atya kubanga ndabira ddala nga munnamawulire kyabadde alina okuripootinga singa tokutte Kyagulanyi abadde tasobola kiripootinga era badde ajja kugamba poliisi ebadde ey'amagye naye oluvannyuma erese Kyagulanyi ne yeeyongerayo ne campaigns ze naye ekyo kyakoze mumuwulidde bulungi ebibuuzo byebamubuuzizza oli munnamawulire yeeta kaadi bikirelelele lwaki okola live lelele kwegamba bingi kinajjukirwa bagenda basalako buli muntu yenna akola live okukola live coverage era kigambibwa bavayoko ne bagamba bawandiise emikutu gyonna era nga tebaagala muntu addamu kukavalinga kintu kyonna live at least kikwate okiwereze editawo asunsulemu alabe kiriwo ekiyita kiriwo ekitayita naye kino nze nkibagamba nnyo nti abantu bwe baatuuka ne bona okwata bannamawulire n'obaggalira bonna kati ate ojja kwekanga nga abasingana abasinze okufulumya videos zino mu kukwatibwa kwa Kyagulanyi ate tebabadde bamawulire babadde bavubi beekalangala be bafulumiza ebimu ku bifaananyi bu video n'ebirala naye ate babo temubafuddeeko fokasi yammwe bali ku bamawulire kino nakibagamba abamawulire kati baafuuse bangi nti buli muntu wamawulire mu kitundu kye oba nfuna bulungi nnyo buli muntu wamawulire mu kitundu kye so agwe tusobodde okubeera nga tubatusako essaawa eno yennyini tujja kubeera nga tubawamu updates Kyagulanyi bw'ateereddwa mu Chopper atwaliddwa wa mubeere bulungi mweraba mubeere bulungi oli ku Bokati TV leero enkya Naluli Bokati TV